Biitieni entukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tumwebaza kuba Sabbiiti eno tetukiggyaamu lwa buwaze, lwa kutuusa mukolo, naye Sabbiiti eno tugiggyamu ng'obukakafu nti twategeera oyo eyatuyita. Ekyo nno tukyebaliza nnyo Katonda. Twagala era okwebaza Katonda nti wakati mu bukosefu, wakati mu kusoomooza, wakati mu ebyo ebimalako emirembe, mu kutulugunyizibwa kw'ebirowoozo stress, ye akyali naffe. Ekyo tukyebaliza Katonda oyo omutonzi w'eggulu n'ensi. Abadde mulungi nnyo eri nze naawe okuva lwe twatandika okuyiga, so n'ate era tukomezzaawo. Mukama yeebazibwe, yeebale olw'ebyo by'abasobozesezza okutuusaako engalo zammwe. Nabategeeza jjo nti twebaza nti ate bwe mubeera eyo temwerabiddeka, era tusiima. Kkirize neera mbatuuseeko okulamusa okuva eri omulabirizi Omusumba David Siimwogerere. Obubaka bwe muzze mu ntikka mbumutuusaako, era naye abatumira abalumizibwa n'abasaasira, agamba kimu nti abaagala nnyo. Amiina. Mukama nate atuwadde omukisa ate era okuyiga. Tuli ku The Joseph Christian, Omukristaayo oyo alinga Yusufu. Si byangu nno, manyi embeera emu nnyangu ya kubuulirako, embeera emu nnyangu ya kwogerako, nga si ggwe akirimu. Oli yagenda n'atunyumiza nti omusumba omu yalinga mulungi, yabuuliranga era n'agumya abantu, naye olumu agenda n'afiirwa omwana awuwe. We najja n'amugamba, musumba guma naffe bulijjo otugumya. Kyava bagamba nti waayi, bulijjo mbagumya ng'abafudde si wange naye ono wange. Olwekyo oluusi byangu byakwogerako, naye ekikulu kiri kimu. Kirungi ne tubyogerako ne tumanya nti bituuka ku balala, ate era ne tuziŋŋanamu amaanyi. Newaakubadde nga kibeera bwe kityo, kikulu nnyo okumanya munno ky'ayitamu ne weeteeka mu bigere bye. Tubeera banjawulo mu bikula, n'engeri the way we respond to phenomena also differs. Engeri gye twanuukuliramu ebizibu eyawukana. Ekyo kikulu nnyo bimanyi, kimanya ng'Omukristaayo, kuba oyinza okugenda n'oyogera ebitatuuse ate ebijjako munno ng'ali mu buzibu obw'enjawulo. Naye kirungi n'omanya nti oyo ayisibwa bubi, ayisiddwa bubi, n'onakuwolya wamu naye. Aye nno oluusi kiba kirungi n'osirika na busirisi bw'otuuka waali. Okusirika obusirisi n'otuula awo n'akutunulako n'amanya mabeeri yazze. Kikola amakulu. Naye Mukama yeebazibwe olw'enteekateeka eno. Yeebazibwe olw'okusaba kuno n'okusiiba. Nabategeezezza nti tekiri automatic nti olina okubeeramu. Tekiri. Wabula Katonda bw'asobozesa tumwebaza. Ago nga ge mazima. Ate kuno okusaba n'okusiiba tekukyusa ku Katonda. Tekunyoola Katonda mu mukono nti ssebo ddamu, nedda. Wabula bubeera bukakafu nze bwe ndeese eri Katonda wange nti Katonda kye mpitamu nange nkitegeera. Nsaba n'olwekyo neyongera okukusemberera. Pulogulaamu enteekateeka ezifaananako bwe ziti, ekigendererwa kyazo ekikulu kibeera kya kusitula mu Kristaayo, okumusembeza okumpi ne Katonda we. Ekyo bwe kiba nga kye kiruubirirwa, olwo nze naawe tufunamu. Waliwo oluusi lwe tugenda ne tutunuulira abalala nga bo tebatuukiridde kubanga bo tebeenyigiddeemu. Si bwe kiri. Naye ekikulu yenze. Obulamu ebigambo by'omwoyo, spiritual matters are individual based. Ebigambo by'omwoyo bikwatagana nkolagana wakati wange na Katonda wange.
Ate Katonda bwe bibeera mu by'okulokola omuntu tatunuulira kibiina ky'abantu, ye atunuulira omuntu kinnoomu. Katusabe. Katonda waffe otukoze bulungi kubanga n'essaawa eno okyali wamu naffe. Nsaba kimu, gw'ogulumizibwe nze zikakkanyizibwe nga njogera eri abaddu bo n'abazaana bo. Olwo nno ffenna tulyoke tulokolebwe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omukristaayo nga Yusufu. Twakomye okulaba nga Yusufu atundibwa era n'atundibwa. Naye waliwo ebisooka okutuukawo era nakutegeezezza nti Yusufu tasobola kusuulibwa mu bunnya ng'ali mu kyambalo eky'amabala amangi oba ekya langi ennyingi. Ekyambalo ekyo eky'obwakabaka tasobola kusuulibwa mu bunnya nakyo, kubanga ekyo tekisuulibwa mu bunnya. Yesu tasobola kuwanikibwa ku musaalaba ng'ali mu kyambalo eky'obwakabaka, eky'obwakabona asinga obukulu. Ekyo kyennyini ky'olaba kituuka ku Yesu kye kiri kye tulaba ekisiikirize ekiri ku Yusufu. Ali nno munnange byewuunyisa nti waliwo ebimu abawandiisi b'ebitabo by'enjiri Matayo, Makko, Luka ne Yokaana, waliwo bwe bajja baawukana mu njogera yaabwe ne mu mpandiika yaabwe ne wabeerawo emboozi emu gye batawandiikako. Naye bwe kituuka ku kwambula Yesu akomererwe ku musaalaba, bonna bakyogerako. Ankwewanine ennyiriri. Ekyokulabirako Matayo 27, 28 paka 31 amwogerako. Makko 15, 16 paka 2 akyogerako. Luka 23, 26 paka 33 akyogerako. Yokaana 19, 16 paka 18 akyogerako. Ekitegeeza kyali kikulu nnyo abantu okumanya nti Yesu tasobola kukomererwa nga kabaka mu kyambalo ky'obwakabaka, alina okwambulwa obwakabaka. Isaaya 5:3 olwokutaano. Alina okubwambulwa akomererwe ng'omuzi w'omusango, so singa kabaka. Bwe baali baziika Queen Elizabeth, byonna byonna ebitiibwa amatiribona ag'obwa Queen baagamuggyako, kuba those are tools of power, bikozesebwa. Alina okugenda nga komona, talina kyalina. Ekyo nno kye kituuka ku Yusufu, basobole okumusuula mu bunnya, basobole okumutunda. Nakutegeezezza nti olina kusooka kwambulwa oli ng'anaakutunda, akwambula obukristaayo bwo bwonna, akumetta enziro, owunyeziizi, olwo alyoka akukole bulungi. Nakutegeezezza ti kikulu nnyo omulala okwambula okusinga ggwe okweyambula. Era mu mbeera yonna ne nkutegeeza nti ekituufu kiri nti Katonda oyo abeera wamu naffe. Omwagalwa, bwe tuba nga tusomye essuula eno eya 37 olunya olwa 31 okutuusa ku lwa 35, abaana bano bassala amagezi. Manyi nakutegeezezza, njagala kino okiddemu nti teri kisinga kuluma. Kiruma kituufu ng'oyambuddwa, kiruma. Naye kiruma nnyo ng'otegedde oyo akwambudde nti abadde muganda wange yennyini, ate ng'ebiseera ebisinga baba baganda baffe. Ebiseera ebisinga oyo akwambula obulungi abeera muganda wo ow'ennyumba ey'okukkiriza, abeera muganda wo bwe muzaalibwa, bwe mwayonka erimu, bwe mwakulira awamu. Abeera oyo gw'obadde weesiga, yakwambula gw'obadde weesiga. Abeera oyo gw'otaddemu, gw'oinvestinzeemu,
ng'omuliramu essuubi ery'amaanyi lyakwambula. Naye bw'obanga tusomyewaabwe tuba nga tusomyewaabwe olunya olwa 31 lugamba essula eya 37 ne baddira ekizibaawo kya Yusufu ne batta embuzi ennume ne bannyika ekizibaawo mu musaayi ne baweereza ekizibaawo eky'amabala amangi ne bakireetera kitaabwe ne boogera nti, twalaba kino, kaakano tegeera obanga kye kizibaawo eky'omwana wo, nanti kisi kyo. N'akitegeera n'ayogera nti kye kizibaawo eky'omwana wange, ensolo embi yamulya. Yusufu yataagulwataagulwa awatali kubuusabuusa, yataagulwataagulwa awatali kubuusabuusa. Yakobo n'ayuzaayuza engoye ze ne yeesiba ebibukutu mu kiwato n'akungubagira omwana we ennaku nnyingi. Batabani be bonna ne bawala be bonna ne bagolokoka okumusanyusa, naye n'agaana okusanyusibwa, n'ayogera nti, kubanga ndikka emagombe awali omwana wange nga nkyakaaba. Kitaawe n'amulirira amaziga. Kambategeeze, these young men are not yet done with Joseph. Balina okuleeta buli obukakafu bwonna, obujulizi bwonna obw'ekimpatiira okukakasa nti Yusufu yafa. Omuntu ovanga ku kiyitibwa omuntu ekinakuwaza eyatondebwa si mu kifaananyi kyokka wabula mu ngeri ya Katonda. Okutondebwa mu ngeri ya Katonda bwali bukakafu era Katonda yalina essuubi mu muntu nti ekiseera kyonna aneeyisanga nga Katonda bw'ayagala. Engeri ya Katonda kweyisa nga Katonda bw'ayagala. Embeera ze kuweesesa Katonda kitiibwa. Naye batuuse ku ssa, kubanga bw'abagamba bannaaye, bwe bagamba nti nno tetumumanyi waali, bagenda basindika bamunoonyi. Omanyi, mbaddeko mu kuteekateeka amakanisa ennaku zino, naye waliwo ekimalamu ennaku ng'abantu bakugamba awo oyo tetumumanyi, n'oddamu n'obabuuza nti gundi, neebaayo agamba ye gundi. N'obagamba ekitegeeza mubadde mugamba temumumanyi, nti anti oyo takyasinza, ali eri anywa mwenge. Wano erinnya terisazibwangamu mu kitabo kya kkanisa, naye ali eri anywa mwenge. Ensonga lwaki boogedde nti tebamumanyi si kulwanga bamuleetanga mmemba wano bano bagende bamunoonye. Kuba ekyo kitukola mu North Buganda. Bw'abanga erinnya lino lyabatizirwa, bamubatiriza wano kati kamu, tetumuteekerateekera lusenke, tetumulekaayo lusenke, nedda tetumulekaayo ow'obulenzi. Kubanga ab'ew'obulenzi tebamumanyi, ffe wano ab'ekatikamu ffe tumumanyi. Naye abantu beegaana bannaabwe, bagamba tebamumanyi, naye ng'ensonga eri emu, si kulwa nga basindikibwa bagende bamunoonye. Baakimanya bulungi nti bwe boogera nti tebamanyi mayitire ge, bagenda bagamba bamunoonye, ate kibakwata kibakuba. Kati solution emu, mukakasize ddala nti omwana yafa.
kankutegeeze omuwuliriza omwagalwa gwandaba era awuliriza nti tosobola kuttibwa. That character assassination tesobola kukolebwa. Taata ne yeebaka, taata n'abeera n'emirembe, tekiri nayo. Bw'amala okukakasa nti kino kyekyambalo ky'omwana wange kyamuggiddwako, tasobola, teri asobola muzzaamu maanyi kubanga gw'oli wanjawulo. Neerabira ekyawandiikibwa ekyo kiri either mu Yeremiya oba mu Isaaya, wayitira omuntu the apple of my eye, to mean my most beloved. Emmunye, gw'oli mmunye ya liiso lya Katonda, ekitegeeza nti gwe Katonda akwagala nnyo. My God is personal. Katonda wa muntu kinnoomu. Nja kukiddamu ekyo, si wa kibiina ky'abantu. Katonda nga nze bwe njogera nti bannaaye Katonda anjagadde, Katonda anjagadde nze mabeeri. Naawe mukyala wamala, mukyalo kkumu, bw'atyo naawe Katonda bw'akwagadde nga nze bw'anjagadde. Amiina. Buli muntu amwagala kyenkanyi, era ekikutuukako kimuluma, kimunyiga. Tasobola kutuula n'asirika nga waliwo ekituuse ku mwana we, tekiri nayo. Oba bulwadde, musalako bigambo, musibako matu ga mbuzi kumuliisango, kiki kyonna ebyo ebikutulugunya, nodda eno ne bikutwala eri ne bikutwala eno. Tasobola kubeera musanyufu. Musajja oyo akola statement eyaleeraga okwagala okutuukiridde eri omwana. Okwo kwali statement eyo yali yakwagala. Yokaana ekisooka 4:9 kyava agamba nti manyi Yokaana yagezaako okunnyonnyola bannange, Yokaana talina kyamanyi ku Katonda kiri awo. Ku Yesu Yokaana amanyi kimu nti kwagala, kuba ye yali muvubuka muto. Kakati yatuulanga mu ntebe zino ez'Abaruumi ez'Ekiyonaani. Yesu bwe yagalamiranga, omwana ono n'ajja n'atuula awo, Yesu n'aweweeta omutwe n'aweweetana. Era Yokaana ky'ova olaba ye talina kyamanyi ku Yesu, talina kyamanyi ku Katonda. Byonna byonna byajja ng'ayogera biwunzikira ku kintu kimu, kwagala. Era bw'annyonnyola Katonda y'ani, n'obuuza Yokaana kati n'azuukira ssaawa eno Yokaana, n'obubuuza owaaye Katonda kye ki? Katonda omunnyonnyola otya? Ye Yokaana alina eki? Katonda kwagala, talina kirala. Ye kyamanyi mu bulamu bwe Katonda kwagala. Naye omusajja ono naye ajjayo okwagala kw'alina eri omwana we omuganzi. Njagala tuveemu kuno okwagala okwaffe okuliko ekkomo, okuzaalukuka abaana. Manyi n'aba Seventh Day bwe bazaalukuka abaana, nga mu Seventh Day omu Adventist naye n'agamba omwana nkuzaalukuse, n'ogamba linako Katonda. Naawe asoma Bayibuli, ozaalukuka omwana nga kituufu amuzaalukuse, ate ebiri siriyasi, n'amutegeeza nti toyina mugabo ku bintu byange. Gamba linako Katonda. Gwe omu Seventh Day omwana owwo gwe weezaalira talina mugabo ku bintu byo, ng'ate ali siriyasi era n'ataba na mugabo yadde. Ali siriyasi n'okukirawo. Okwo si kwe kwagala kwe njogerako. Njogerako kwagala okusobola okugamba nti nja kufa nga nkungubaga olw'omwana wange. Okwo okwagala okuleeta Yesu ku muti ogw'ensonyi, ogw'ekikolimo. Okwagala okwo kwe njogerako, omuti ogwo ogw'ekikolimo. Neoli eky'amateeka 21:22, omuti ogwo gw'ekikolimo. Okwo okwagala kwe njogerako, kubanga ekimuleeta Yesu ku musaalaba kwe kutegeeza nti nja kufa nga nkungubagira omwana wange. Katonda tasobola kusirika nga waliwo ekituuse ku mwana we.
kumunyeeyera eriiso lye tasobola. Naye bw'oba ng'okyalimu akassa newankubadde nga kino ekyambalo bakikwambudde, nziza okukutegeeza Katonda akyali wamu naawe. Totya. Isaaya 41:10, kubanga nze ndi wamu naawe era asuubiza okuwanirira. Yeremiya mutuufu nnyo bw'awandiika mu Yeremiya 31:3 ng'abategeeza nti Mukama yandabikira oli ow'edda ng'agamba nti nkwagadde n'okwagala okutaliggwaawo, kyenvudde nkuwalulira gye ndi. Oyo ye Katonda gwe tusinza, atwagadde, anjagadde naawe akwagadde n'okwagala okutaliggwaawo. Kyava awalula buli kinnoomu ng'amuleeta amusembeza awo ye kennyini bw'ali. Omwagalwa, nziza okukutegeeza bwe tugenda mu ssuula eya 39 wabeerawo ebyo ebikakasa nti Katonda omwana ono akyali wamu naye. Naye lwaki? Peetero ekyokubiri 3:14 kikulu nnyo gwe okuba nga tolina kyakunenyezebwa. Kikulu nnyo okuba nga tolina kyakunenyezebwa. Ye omuwandiisi wange 26 kyava akutegeeza bw'oba tolina kyakunenyezebwa kakibeere ekikolimo, kibeera ng'ennyonyi bw'ebuuka nga terina weewummulira, tekirina kye kigenda kukola. Mwe Abaganda mugamba nti ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye, kasita osigala nga ggwe oli mwesigwa. Ani Pawulo awandiikira Timoseewo mu Timoseewo 1:12 nti obeere ng'ekyokulabirako. Bw'obisigala nga ggwe oli kyakulabirako, kankutegeeze nti byonna bijja, naye n'ofuna okuganja mu maaso ga Katonda. Feva ya Katonda esigala eri ku ggwe buli w'olaga. Mu ssuula eno eya 39 bwe tuyingira ewa Potifaali, era okuganja kwa Katonda kuli ku Yusufu. Omanyi kyetaaga ekyambalo kino kikyusibwe, kive mu kubeera obubeezi omulala kyalaba, n'agamba ono ng'alina ekyambalo eky'obwakabona, ekyambalo ekya bbeeyi, ekyambalo eky'obwakabaka, eky'obukulembeze, ekyambalo eky'ekisa kya Katonda, ekyokwagala kwa Katonda. Kyetaaga tubeere ekyo kye twambadde, kye twayambala, nti ne bwe kituggyibwako ku musaalaba basobola okuwandiikako kabaka w'Abayudaaya ng'ekyambalo kimuggiddwako, ali bwereere, ensi agikubye ensonyi ze, naye nga ku musaalaba n'Omuruumi asobola okuwandiikako ti kabaka w'Abayudaaya. Yusufu ng'ayambuddwa atuuka ewa Potifaali ng'ekyambalo takirina, naye nga bwe bamutunuulira bw'atuuka ewa Potifaali, Potifaali alaba Yusufu ayambadde. Potifaali alaba Yusufu ayambadde, naye nga Yusufu ekyambalo takirina, nti bw'otuuka bw'oti balabirawo ne bagamba ono Omukristaayo. Naye lwaki boogera nti ono Mukristaayo? Kubanga oggwe oba oli mu nzikiza oba mu kitangaala oba oli wekka oba oli mu bantu, ng'osigala oli Mukristaayo. Omwana ono bw'atuuka eyo n'abeera ow'enjawulo, Omukristaayo nga Yusufu, Obukristaayo bwe tebukoma mu baabo abamumanyi. Nabategeeza nti mmwe mulina exposure era mukitegeera bulungi nti eriyo abantu
bw'omanyi obulungi ennyo nga bw'akomawo e Uganda eno abeera mu Seventh Day mu Adventist ne bw'abeera ku mawanga ebyo bwa Advent tomunyumiza birikomawo ng'akoze eki ng'akomyewo ne bw'abeera eyo ekkanisa ayita kulinga kuutwe agiyita kulinga kuutwe n'okumwewuunya weewuunya twali tusoma Masindi eyo nebayo omuvubuka nasomera diploma yange mu busomesa nagisomerako NTC Masindi newankubadde nga yali ya Kyambogo University naye nagisomera Masindi eriyo gwe twamanya nti mu Seventh Day mu Adventist nga tumaliriza mukyala wa Maro obuuzanga kangavve kibuuka kituufu twamutegeera ne twekanga ne tugamba oli yejja ate tusisinkana ku kkanisa Masindi Town Church atugamba bannaayi munnammwe ye aliwa munnaffe nga kituufu tubadde tumulaba naye nga tetumanyangako nti mu Seventh Day mu Adventist nga tetukimanyangako era netutambula nono ne tugenda naye nga tumaliriza wiiki eyali eddako eno yali ssabbiiti yaffe esembayo nga wiiki eddako e Masindi tuvaayo tuleme okuddayo kubanga emyaka gyaffe 2 n'ekitundu gyali giweddeko egya dipulooma oba giyita 2 gyali giweddeko naye nga tasinzangako Yusufu ewa Potifaali Yusufu mukristaayo okusiiba kwe okusaba kwe okubeera wansi w'ebigere bya kitaawe byali bikoze amakulu nga binywezezza Katonda oyo omutonzi w'eggulu n'ensi mu mutima gwe nga mumalirivu n'olwekyo nti si nsonga gwa waali y'ekiseera kye kyonna mu kristaayo naye kankutegeeza omwagalwa ti newankubadde nga Mukama ye musumba era nga Zabbuli 23 ekunyumira nnyo ne Setaani abeera awo alinga mpisi na mpologoma osanga empologoma omanyanga kimu omanyi bino ebisolo byomanya kimu kasita osanga ekimu omanya n'ekirala weekiri awo bw'osanga empisi gwe manya bumanya nti empologoma mu kitundu ekyo mweri bw'osanga empologoma manya bumanya nti empisi kubanga empologoma yeyiggira empisi Setaani abeera awo ku pembeeni kubanga njagala otunuulire omukazi bw'atandika okwegomba omwana 17 years myaka 17 bw'atandika okumwegomba n'afuba buli kimu oluusi bwe manjogera eri abavubuka mbagamba nti abakuba muvubuka wakiwa kyasa kino yandigambye bannange kye nayagaliza embazzi bulijjo kye njagaliza embazzi kibuyaga asudde ne Yusufu yali mukristaayo byonna ne bijja nga bitomera naye nga ku ye kwebulunguluddwa olukomera olw'abalayika ba Katonda. amiina Mwagalwa njagala okutegeeza neera nti tosobola kukakasa nsi bukristaayo bwo nga toyisiddwa mu kusoomoozebwa ne Katonda akkiriza tuyiteko mu kusoomoozebwa tuleke tubeere zaabu oyo eyalongoosebwa. Tebasobola kulaba waakuna mu kyokero ng'abasatu tebaliimu. Daniel essuula ey'okusatu tekiri nayo. Okulaba owookuna bukakafu nti mulimu abasatu abasuuliddwamu. Tosobola kutandika kubala nti 4 awo sooka 1 2 3. Era omusajja Nebukadduneeza abuuza nti abaana twasudde abasajja 3 mu kyokero ate owookuna tasobola kujja nga toli mu muliro nga tosuuliddwa mu kyokero. Oba ntegeerekeko omwagalwa. Owookuna tosobola mulaba nga toli mu kyokero ng'abasatu tebaliimu ate naye tosobola kujjamu
waliwo Katonda byakkiriza bitutuukeko, si kulwa nga tukitwala kya ebyo nange nabadde nsobola. Waliwo ebitutuukako nga Katonda ayagala kimu, tumwekwate, tunywerere ku ye, tulyoke tutegeere nti ye yekka y'asobola, y'alina obuyinza, y'alina obusobozi. Ye yekka y'alina amaanyi ge twetaaga. Tetukikoze ku bwaffe, tetukikoze ku bwaffe, wabula abadde ye. Omwana ono yalina ebirooto biringa kati ebisaanikiddwa, ebisaanyiziddwawo. Kuba ssebo gwe bw'ova eri n'otuuka n'obeera omuddu, gwe yali aloota ku kubeera omukulembeze, kati omalirizza oyingidde ekkomera. Ssuubi ki erikyaliwo? Wowe we tutuuka ne tuba nga tetukyalina yadde essuubi, ne twetunuulira, n'otunula eno n'otunula eri, naye nga tewali buddukiro bulala wonna, nga tewali. Nga ne bwe weekwata eno ne weekwata eri, ogenda okukizuula nga n'ebisubi by'okutteko bikalu, bikutuka bukutusi. Essuubi ne lisigala ku kubeera eri Yesu yekka, eri Katonda wo yekka, eri Katonda wange yekka. Nekkiriza era nkutegeeze nti kitwala okukkiriza, kitwala kukkiriza gwe okusigala nga weesize Katonda. Waliwo ebirina okukakasa okujja ne bibeerawo, bikakase wa obuwulize bwaffe, wa okukkiriza kwaffe we kuli. Kuli mu nsimbi, kuli mu mikwano, kuli mu baana, kuli mu mwami, kuli mu mukyala, kuli mu waluganda, kuli wa? Tulina okukakasa w'okukkiriza kwaffe we kuli. Bwe tukakasa nti okukkiriza kwaffe kuli mu Katonda, kankutegeeze, ne bwe ntwalibwa mu kkomera, era eyo nfunirayo obuganzi. Amiina. Ekkomera ery'ebigambo ebinneetoolodde, n'abanneetoolodde nga bansuddeyo mu kkomera eryo, bajja kutunula bagambe naye ono bamulanga bwemage. Naye ng'ani akoze ekyo? Katonda ono gwe tusinza nga y'akoze ekyo, okukwata ku bulamu bw'abali. Katonda kye kiddukiro 46 Zabbuli, n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba nnaku, kye tunaavanga tulema okutya. Oyo ye Katonda gwe tusinza. Nzize okukuleetera nga tulwaniriza Ssabbiiti, nzize okukuleetera Katonda oyo abeerawo. Katonda oyo ayagala ekyambalo ekyo kibeere ekyambalo eky'oku mutima, nti wonna we tubeera ensi. Kankomyewo ekyawandiikibwa kiri ekya Matayo 5:16, tikale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu, balabe bwe biri ebirungi ebikolwa byammwe. Tebagulumiza ffe, bagulumiza oli ali waggulu ennyo. Bagulumiza ali waggulu. Ate ne kino kano kikutegeeza omwagalwa, byonna ebijja bitutuukako, leka tuleme kulowooza tuli mu kubikkulirwa 21, nga byonna biziddwa bujja. Ensi empya, tuli mu nsi empya, obutuukirivu mwe butuula. Ensi Yerusaalemi kijja nga kiyonjeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Omwagalwa tukyali mu ssuula ey'okusatu eya lubereberye. Nakutegeeza nti olugendo olwo oluva mu ssuula ey'okusatu eya lubereberye tulugguse wali eri mu kubikkulirwa eya 21. Si lugendo lwangu nnyo. Waliwo Katonda byazze nga akkiriza bitutuukeko, naye ng'ate either bitunywereza mu kukkiriza oba abo abayabayaba ng'olugendo baluvaamu.
naye nziza okukutegeeza tinywerera mu lugendo, nywera kubanga tulina oyo asinga amaanyi nga yali awamu naffe. Yusufu akakasawo okukkiriza kwe kwali. Okukkiriza kwa Yusufu tekwali mu bantu, kubanga abo be yali asinze okwesiga be baasooka omulyamu olukwe, be yali ayagadde n'omutima gwe gwonna be baasooka omulyamu olukwe. N'olwekyo okukkiriza kwa Yusufu, obwesige bwa Yusufu tebukyali mu bantu nate. Tugambe nti Potifari mukazi we yali tamwekengerakengera, ebyafaayo biraga nti yali amwekengera ku mbeera ze, era y'ensonga lwaki Yusufu omuddu obuddu tawanikibwa, wabula amuggyawo bujja n'amuteeka mu kkomera okuleka ekitiibwa ky'omukyala n'okuba nti amaka tegasasika n'ekitiibwa kyabwe nga bo, kubanga kiwulikika kitya nti ate muka omukulu yakubye mukazi we kubanga mukazi we yeegombye omuddu. Kati okukuuma ekitiibwa ky'amaka, abaagalwa kambategeeze, ffe abafumbo kikulu nnyo okukuumanga ekitiibwa ky'amaka, kubanga ono omusajja si mukkiriza, tamanyi Katonda, naye afuba okukuuma ekitiibwa kyaki? Ekitiibwa ky'amaka. Ne Yusufu, his trust was not situational. Okukkiriza mu Katonda tekwali kwa mbeera eyo. Olumu ndi luzira, musajja omu yali ali awo, nali ndi awo nange nga ngenda kugula kikomando kyange Agatha nga tannajja. Ndi ku kikomando kyange wali eri, munne n'amugamba waaye nga tokyaleka ku kkanisa. Kyava amugamba nti kati nze Katonda mwetaaza ki? Kubanga kati nzuuno ekanzirayo nakaveera. Ekaddayo naki? Ekanzirayo nakaveera. Kati nze Katonda mwetaaza ki? Ekanzirayo nakaveera. Okiraba. Kakati ye yali yeetaaga Katonda wali. His trust was situational. Waliwo embeera eyamukisa mu nsonda n'emunyiga bulungi. N'agamba wano neetaaga Katonda. Mwewolo tuyimba neetaaga omulokozi kuba nze ndi munafu. Nga waliwo ekikwetaaza. Naye Katonda ayagala tumwetaage ng'obwetaavu bwaffe tebuli situational. Ng'obwesige bwaffe mu ye si mbeera yetusindika. Naye nga tumwesiga ku lw'ekyo kye tumanyi obulungi nti byonna ensi Zabbuli 24 nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'abo abagituulamu. Ekyo nsaba ebirala byonna tuyinza okubimiisinga out, tuyinza okubireka, naye kyensaba mu kusaba kuno n'okusiiba twetwalire kimu nti tutuuke ku levo ey'okubanga Katonda tumwesiga si wa mbeera, ne tumwesiga lwakuba ye Katonda waffe, lwakuba teri mulala. Nyumira oluyimba luli musanyu n'okukwebaza nyimusa eddoboozi lyange. Nyumira oluyimba olwo, oba mu nnaku oba mu ki, kuba ye okwagala kwe kwa kitalo. N'olwekyo leka tumwesige n'embeera yaffe yonna, leka tumwesige mu ssanyu, leka tubeere naye tumwesige mu nnaku, leka tumwesige mu mbeera yonna etwetoolodde. Nakutegeeza si byangu, kubanga nabali bennyini abayigirizwa abaamukwatako Bayokaana abanyumba banange bwe twakwatako bwe twakola ki? Yesu bw'alabika ku muyaga, bw'alabika ku nnyanja, yalabika ng'omuzimu. Si byangu oluusi. Waliwo embeera lwetabuka, ennyanja lwetabuka mu bulamu bwaffe, ne Katonda ne tumulaba ng'omuzimu, Yesu ne tumulaba ng'omuzimu. Si byangu, naye nsaba atusitule bwe tumulaba tusobole okumutegeera mu muyaga, tusobole okugamba nti ono Katonda waffe, ye yekka, teri mulala. Nsaba ekisa kya Katonda kitubeere. Nsaba Sabbiiti eno ebeere egenda okukakasa obuwulize bwaffe wa we buli. Nsaba
ekiseera kino kye tumaze mu kusaba n'okusiiba kibeere ekyongera okutusembeza okumpi naye. Ensi tegenda kuddamu kutereera nate, ebitutulugunya biyinza obutakoma, naye wakati mu kunyigirizibwa tubeere nga buli lukya nze naawe tweyongera okunywera. Omuntu omu yagenda n'agamba nti buli Katonda, whenever God prepares you a special gift, he wraps it in a big challenge. Buli Katonda lw'akuteekerateekera ekirapu eky'amaanyi ekirungi, mwattu akizinga mu bisoomooza eby'enjawulo. Nsaba n'olwekyo ebisoomooza ebyo bulijjo tubivuunukenga, tubyaŋŋange, ng'ate ekirungi tetubyaŋŋanga ffekka, wabula ye y'asobozesa. Kyava agamba mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye, Matayo 11:28, era abazitoowereddwa nange nnaabawummuza. Tayita gy'ali oyo akyasobola, akyalina amaanyi. Naye oyo awulira nga takyalina buddukiro bulala, oyo gw'ayita, gw'agamba yimirira buyimirizi. Ani oyo? Kuva 14, 13 ne 14. Bwana Musa agamba abaana ba Isirayiri nti abo Abamisiri be mulaba leero temuliddamu balabako nate. Eriyo ebintu ebimu ng'ensonga lwaki tukyabiraba, kubanga naffe tugeewulira. Ekyo nsobola okukikola ekyo. Ekyo nja kukola bwe nti. Naye wali weetegereza oba waliwo otusseeko mu mbeera nti buli lwoyagadde okuddukira n'osanga ngawo baatemyewo n'osigala mu kakunizo, n'osigala awantu ng'oli bw'omu bwa nnamunigina, nga ky'osobola okukola kiri kimu, kwe kutunula amaaso go, kwe kutusitula omutwe gwo n'otunula waggulu n'ogamba Kitange, Katonda wange eno embeera teri agisobola, nga byonna bigaanye. Awo Katonda w'ayagala tutuuke. Ye wali weebuuzizaako lwaki mu biseera ebimu mwattu okukkiriza kukubeera waggulu nnyo n'ebyosaba Katonda n'addamu, naye ate newabeerawo olulala nosaba neweebuuza ki ekyatuuseewo. Obuzibu bwaffe tubanga netiwaaka z'e Uganda, wakati wali eri ku State Square, yitawo Constitution Square, otuukawo nga netiwaaka teziriiko. Naye Mukama atusobozese netiwaaka ezaffe bulijjo zibeerengako. Mukama atufuula abawanguzi. Mukama tumwesige ekiseera kyaffe kyonna, oba embeera nnungi oba efaananye etya, tumwesige buli wamu. Mwe gye muli mu kitegeero eky'okwesiga Katonda. Nsaba tweyongere omwesiga, tetulyejjusa. Bulijjo tujjanga kwogera kimu. Katonda waffe mulamu, Katonda waffe kwagala, Katonda waffe atusobozesezza, atuwanguzza. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Amiina nnyo. Amiina.